omukolo gw'okutongoza ekibiina kya Agricultural Finance Platform ekigenda okuyunga abalimi ku bbanka gubadde ku Victoria House e Bukoto era nga Dr. Victoria Sekitoleko yabadde omugenyi omukulu. Platform eno agenda kuleeta abali mu kintu kyonna ekikwata ku kulima bayogere n'abantu bonna abali mu gw'okuwa essente. Dr. Sekitoleko ategeeza nti ekibiina kino kigenda kuyamba okuleetawo enkolagana ennungi wakati w'abalimi ne bbanka eziwola ssente n'okuyamba abalimi okutuusa eddoboozi lyabwe eri gavumenti n'ebitongole ebisobola okubawa ebyuma omuli tulakita n'okubayamba okufuna bbanka ezitegeera eby'obulimi era banaabissaamu ekitiibwa n'ebirungi ebiri mu kulima. Katwalyagadde oyo munnaffe oyo atunda fatalayiza omufeeke tumulete n'omulimi agula fatalayiza amugambe nti kaakati Uganda bonzita sijja kuddamu akakujja. Dr. Sekitoleko era ategeeza nti bagenda kuyita mu nkiiko eziwerako n'okwebuuza ku babasingako okutegeka emyolesi mu banaalagiranga ebintu bye bakola ebinaasikiriza bamusigansimbi okubatuukirira kimalewo n'okutya abalimi kwe balina eri ababawola ssente. Wakati ababbanka balowooza nti bano abali mu by'okulima ezo teri ssente ate abo bo abalimi n'abo bonna bansuubula birime batya nnyo bbanka balowooza nti bajja baagala kubatunda. Z'enteekateeka z'omusomo gw'okwejja mu bwavu ezitegekeddwamu ku balimi abasinga omwaka oguwedde mu mpaka z'omulimi asinga ezitegekebwa Vision Group Dr. Emma ogw'okubeera ku Colin Hotel e Mukono olunaku olw'enkya ziwedde. Tutuuseeko ku faamu ya Naluyima e Bwerenga n'alaga ebimu ku byagenda okuyigiriza nga kwagasa ebyo bye yajja e Budaaki. Tugenda okusoma engeri gy'osobola okufunda oba okulundira wafunda omuli okulaba okulima okulunda ebyennyanja, okulunda embizzi, ente. Rebecca Chowtunji ne Mutebi Sulaiman be bakusakidde eggulu lino ku Bukedde TV1.